Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna bakatwegattako amanya yenze Farouk. Wano wendi ndi ku Mistil Hotel mu Kampala. Omukulu gwendi naye mukungu ow'ekitiibwa Rita Namyalo yasavingako mu ministry ya tourism ng'omubeezi. Nga minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda okumala emyaka 6. Kati Mama Rita mbadde njagala abatulaba babeere nga bakutegeera gwani. Amannya nze Rita Namyalo. Olwaleero luno nga njogeranga Executive Director wa Healthy Heart Foundation, ekitongole kye tutongozza olwaleero. Okwogerako ekitono about my profession impozi nga kyo oba kyoyagala. Nasoma degree yange esooka e Makerere mu Sociology and Social Administration, then nemala nengenda e Bungereza mu Scotland nensoma degree ya nursing nenkolanga nansi okumala emyaka 7 nga nkola mu National Health Service obekitongole kitwala ebyobulamu mu Bungereza. Nakolanga mu ddwaliro bayita St John's Hospital, Then Council in Scotland abamanyiyo. Then nemala nensoma my second degree, my masters in public health mu University of Glasgow. Era nemala ebbanga nga nkola mu bya public health. Public health nakola nnyo mu kubangula abantu mu byobulamu naddala ebikwatagana ku ndwadde ez'obukaba n'ebikwatagana ku kunywa omwenge n'ebikwatagana ku ndwadde ez'omutima what is that? Sexual health, alcohol and drug misuse, cardiovascular diseases and HIV. Omuntu yebuuza lwaki wawummula ebya gundi ebya tourism ate n'oyingirira bino ebyekikugu ennyo. Saawummula ate nennyingirira. Obwakabaka bwa Buganda obuweereza bw'Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka asiima n'akuwa ebbanga oweereze era bw'amala ekiseera asiima n'akyusa kabinenti ye. So Ssaabasajja yasiima n'empeereza okumala emyaka 6 gye neebaliza kubanga nakola during my time gye nali mu Bwakabaka. Project eyo gy'olaba eya Royal Mile is one of my projects. Okusanga ebibumbe ebyo ebirala ku bye nakola bingi naye ekirabwako omuntu ow'amangu kyekyo naye nali omu ku bayamba okukyusa oluguudo olwo okulabika nga bwe lulabika. Tulaba ku Kabaka njagala okuva eri waggulu paka eno yonna. That was yali project gye natandika mu biseera byange nga minister. Mukati minister aliwo agimaliriza naye nga nagitandika we navirawo nga waliwo ebibombe ebiwera 20. Kati tugenda twongerako. Ate bino bitulaba eno ku Uganda Museum Kamocha Decide bya KCC byamu. Ebyo si byaffe naye ndowooza bya Uganda Wildlife Authority nga bakolagana na Kampala Capital City Authority. So idea eringa everi. Tekiriiko nti eringa everi kubanga era bwe twali tutandika program eyo twali tukolagana nabo ng'aba KCCA. So kyali mu work plan y'ekibuga okukola ekyo lwakuba ffe twatandika ekyaffe nga bo tebannatandika. Omuntu yeebuuza Rita ow'ekitiibwa Rita nti lwaki Healthy Heart Foundation, is it Healthy Heart Foundation ng'ate tulinawo Uganda Heart Institute. Lwaki Healthy Heart Foundation nga tulinawo Uganda Heart Institute? Bintu bibiri byanjawulo oba oliawo nga tugoberera omulamwa gwe gumu. Uganda Heart Institute eri clinical in practice. Of course bayina mandate ey'okukola health promotion n'okukola community work. Naye nga bwe mumanyi ebintu bya ggwanga oba ebintu oba oliawo ebya public service bali overstretched. Nti besanga nga bakola more in clinical and treatment than prevention. Kati our core line of business nga Healthy Heart Foundation eri mu kubangula bantu mu byobulamu naddala ebikwatagana ku mutima. Okubanga omutima ye engine y'obulamu.
bwe gusirika obusirise. N'olwekyo tuyinza tutya okukuuma emitima gyaffe nga gikola okumala ebbanga Mukama ly'aba tutadde ku nsi, ate nga ekikwatagana n'omutima, endwadde y'omutima, olina ebintu by'oyinza okukola ggwe ng'omuntu wa bulijjo okwewala okulwala obulwadde bw'omutima, oba bw'oba wabulwala okwewala okufa ekikutuko kye bayita heart attack oba okufa stroke. N'olwekyo ffe kye tugezaako okukola, tetugezaako okukola Uganda Heart Institute kyekola, twagala kukolagana wamu ne Uganda Heart Institute ne Ministry of Health eya Central Government, Ministry of Health eya Buganda Kingdom, amasomero, Amawulire, Members of Parliament, ebitongole ebirala byonna bikwatagana n'ebyobulamu, amalwaliro ag'enjawulo, nti tukoze tutya okutuusa obubaka mu bantu baffe okumanya ekizibu ky'obulwadde bw'omutima. Olwaleero luno obulwadde bw'omutima butta abantu 50,000 mu nsi yonna buli lunaku. Buli ddakiika 10 wabeerayo omuntu afa obulwadde bw'omutima. Wano mu Uganda obulwadde bw'omutima bwe bwokusatu mu kutta abantu. Butta abantu bangi okusinga omusujja gw'ensiri, butta abantu bangi okusinga obubenje bw'oku nguudo, butta abantu bangi okusinga kansa, butta abantu bangi okusinga endwadde ez'ekiddukano, naye tetubuulirwa nga boogerwako. So y'ensonga lwaki tuvuddeyo ng'ekitongole ekya Healthy Heart Foundation okubeera eddoboozi ery'okutambuza amawulire eri abantu b'eggwanga lino ne wabweru w'eggwanga lino nti tulina okubaako kye tukola okukendeeza ennamba y'abantu ensi gyefiirwa, si Uganda yokka naye ng'ensi yonna, kubanga ebyembagamba bya World Health Organization, nti tukendeeza ennamba eyo efa heart attack oba stroke. Wekitiibwa Rita, ebintu bino okubikola oyina like kyava kuki, like inspiration mu family mwalimu ekyo n'ogamba why kintu kino kyantukako mu family, because abasinga kutandikawo zino organization babeera ne kintu kino naga nti tata wange oba yafa sirimu na tekinikawo yo campaign yaki y'okuyamba abalwadde ba sirimu, then ekintu kino kiri kitya ku side yo? Kiri personal to me lwa nsonga. Myaka 8 egiyise tata wange yafuna heart attack. Ekirungi nti yali mu ddwaliro e Mulago, yali mu Heart Institute ng'agenze kulaba musawo we Dr. Lwabi, na collapsinga n'agwa. Bwagwa ne bamuuza engulu, abasawo baali bamulina omupika okumuuza engulu naki, Mukama n'atuyamba n'adda engulu, ne bamuteekamu akuuma ke bayita pacemaker akayamba omutima okukuba. Kakati emyaka 8 egiyise ng'atambula n'akuuma ako. Naye ekimu ku olugendo olwo tatange lwe yayitamu nduyina bye byandaga. Olw'okuba nti nakolerako mu bazungu nina bye nalaba oba oliawo bye twandibadde tusobola okukola mu ngeri ey'enjawulo oba okuimprovinga. Then emyaka 3 egiyise mama wange n'afuna stroke. Mama wange bw'afuna stroke ne tumutwala mu ddwaliro erimu ku malwaliro agasinga obulungi mu Kampala, tugenze tupakuka biki ne tutuukaawo. Nendabanga waliwo ebyokuyiga bingi bye tuyinza okuyiga abasawo baffe oboolyawo naddala abatuukibwako nga bannanseezi biki bye bayinza okwongera okuyiga. So ekyo nakyo olw'okuba nti nali nakolako mu bazungu nga nina byendaba byennyinza okuleeta wano, byennyinza okuyamba mu bantu baffe abakola ku bintu by'omutima, okubangula abasawo n'okubangula abantu baffe aba bulijjo okumanya twekuumye tutya endwadde y'omutima. Nga bwe tubangula abantu nti mwekuume siriimu, oba ne tubagamba nti mwebikke akatimba k'ensiriimu leme kulwala musujja. N'eby'omutima gye biri, mulina okulya obulungi emmere. Okulya obulungi sitegeeza kulya nkoko, sitegeeza kulya bisiike. Okulya obulungi ntegeeza ki? Olina okulya emmere eyamba omubiri gwo naye ng'ate terina bulabe eri mubiri gwo. Ekijanjaalo kiyinza okusinga enkoko ku lw'omutima gwo. Ekijanjaalo tulina okukendeeza omunnyo gwe tulya, tulina okukendeeza sukaali, tulina okukendeeza ne portion gye bayita omuwendo gw'emmere gw'olya, essowaani gy'olirako yenkanawo obunene.
kubanga ate ne bwe mba ndidde ekijanjalo nakyo nekirya mu bungi nnyo nakyo ate kiyinza okubeera ekyobulabe so nabyo byonna tulina okubitunulira okendeeza omwenge gw'otunywa okulekerawo okufuweeta segereeti okukola dduyiro omuntu olina okukola dduyiro wa ddakiika 3 buli lunaku n'otuuyanako omutima ne gukuba ne gumanyiira okukuba n'okwekanga tulaba abantu bangi ennaku zino tuwulira nti yagudde n'afa tabadde mulwadde wa mutima yakufuta ekikutuko bamusanze mbuliri ng'asirise yabadde avuga emmotoka mu traffic jam omutima ne gusirika naye oluusi kiyinza okuva nti olwedde abadde ayina obulwadde naye nga tabumanyi n'olwekyo campaign gye tutandiseewo egamba manya obulamu bwo waliwo ennamba omuntu z'oyinza okumanya ezikuwa ekifaananyi obulamu bwo butambula butya ennamba ezo zitegeeza ki olina okumanya okwepimya obulira ogenda mu ddwaliro oba omulundi gumu mu mwaka funa obudde ogende ew'omusawo bakupime sukaali bakupime pressure bakupime amasavu ag'omu musaayi olina okubeera ng'oli mu sayizi ekwatagana n'obuwanvu bwo n'omubiri gwo omuntu akitegeera atya kubanga ne Kampala munnange gwobadde Kampala birala omuntu abeerawo nga tamanyi kyali tamanyi height ye tamanyi nakyayambala naye nga totamanyi sayizi ye kati omuntu ng'oyo agenda yambibwa atya okutegeera ebintu anti ekyo kye tuwogerako nti tuyina okukola campaign okubangula abantu tugenda kukwatagana ne gavumenti tugenda kukwatagana n'abamawulire tugenda kukwatagana n'amasomero tugenda kukwatagana n'ab'ebyobulamu nga bwe tukuze campaign ne tukendeeza siriimu mu Uganda nga bwe tukoze campaign buli omu n'amanya nti bwe nsula mu katimba k'ensiri sirwala musujja neeno campaign tulina ogitandika kubanga emitima gitta abantu bangi buli lunaku bannakampala oba bannayuganda ebintu by'okwekebeza babitwala lightly abasinga tebaagala kwekebeza bintu nga bino mugenda kikola mutya because birimu okwekebeza jangu tukupime jako omusaayi ndabye Katikiro awo nga mumukolako emikolo bannayuganda mugenda bakola mutyo kibaagazisa ekintu ekyo kumanya oluusi omuntu atya okwekebeza lwa butamanya naye omuntu bw'omubuulira omugaso okuli mu kwekebeza n'omubuulira kiki kyafunamu nti ojja kwekebeza ozuule nti nina pressure otandika okumira eddagala lya pressure kikuyamba obutafa so nga ate bw'oteekebeze pressure yejja kulinnya mu myaka 2 ojja kuba ofudde so omuntu bw'amanya n'ategeera omugaso oguli mu kwekebeza ajja genda yeekebeza Dr. Kisembayo kiki mwagala from favor audience tubayambeko like kiki mwagala fe tubayambeko because mwenga mu ekibiina mugenda kukola omulimu gwammwe naye bannayuganda mu mwagala babayambeko mu ngeri etya okubanguyiriza omulimu munnayuganda engeri gy'oyinza okunyanguyirizamu omulimu genda weekebeza kubanga bwe weekebeza n'otofa okendeeza ennamba y'abantu abafudde obulwadde obwo bw'okendeeza ennamba y'abantu abo kiyamba Uganda ng'eggwanga kiyamba ensi yonna kubanga buli muntu lwafuna oba hatataako oba naafuna stroke n'olemala n'okalubirira famire yo abaana bo badde oweerera tokyasobola baweerera omulimu ne gukoma tokyasobola kukola kubanga ofunye stroke ku myaka 35 ate nga tekusse place ekkubye olemadde tofudde kyokka bw'obadde olabirira bonna tokyasobola balabirira so nga ate oba oliawo senga obadde weekebeza wandibadde omanyi nti nina pressure wandibadde oli ku ddagala wandibadde weegendereza byolya wandibadde sigamba nti no buli akubirwa stroke kiba buteera stroke bulwadde buva ku misuwa akasayi kayinza okukwatira mu musuwa anywhere in the body ne katambula ne katuuka mu bwongo nekavaako blockage kasita newa blocking anaba nti omusayi tegutambula kutuuka mu paati emu ey'obwongo n'ofuna stroke oba oluusi abamu baabika omusuwa mu bwongo omusayi ne guyiika ne wabeerawo breakage mu transition of blood ne wabeera nti ki omuntu n'afuna stroke naye stroke zidamaginga abantu in different ways oli ayinza okulekerawo okwogera ayinza okukati nze maama wange bwe yafuna stroke nga tasobola kweriisa tasobola kutambula tasobola kukola ki naye tuyina era bimu ku bye tugenda okukola nga Healthy Heart Foundation kusupportinga abantu abayise mu bizibu ebyo
okusobola okubabuulira how to go through okuyita mu rehabilitation n'okulaba nti baddamu ne bakola ki ne basobola abagamba mbu endwadde ezo ez'omutima zaaba mulya bisiike bano abalina kasente abaavu ezo endwadde si zaabwe bwera by'omuntu kati olinza okuba obyogera byonna n'agamba nze ndi mwavu neesulira eno neerira muwogo wange ezo endwadde zaabo bamulya bisiike bamulya masavu endwadde si zaaba mulya masavu bokka n'omwavu bumukwata obulwadde bw'omutima bumukwata obulwadde bwa pressure bulinga obulwadde obulala bwonna busobola okukwata ebintu waliwo okuba kati nganze ndi at high risk kubanga bazadde bange bombi babaddeko n'obulwadde bw'omutima kati bw'obanga mu famire yo mubaddemu n'obulwadde obwo bw'omutima ekyo kyokka kikuteeka ku risk bw'oba oyina sukaali ng'oli diabetic kikuteeka ku risk ey'okulwala obulwadde bw'omutima bw'oba onywa sigala kikuteeka ku risk bw'oba oli munene okusinga obunene bw'olina okuba kikuteeka ku risk tekiri gamba nti nno byanfuna nti nfuna nti oba sifuna nti oba ndi amasavu oba sigalya n'abatali bisava nabo basobola okulwala obulwadde bw'omutima waliwo gundi yonna nga nti mbulina oli n'agamba nti nkoze ntyo bwejjako already oli munene muzibu naye nga akitegedde abulina alina kukola atya alina kukola dduyiro n'okulabira n'okugenderera byalya okulaba nti akendeeza omugejjo ogwo n'abeera ng'ali mu bunene bw'ateekeddwa okubeeramu mu mubiri gw'ateekeddwa okubeeramu kiyamba okukendeeza riskiyo ey'obulwadde okweyongera. Tuyanza nnyo Dokita, tweyanzeege baganda bange bwekityo bwe tubadde wano ku Mestil nga tutongoza organization eno egenda okubeera nga etambuza campaign eno eggwanga lyonna naye bakusaba ekintu kimu nti genda weekebeze ebintu bino tebiriimu oyinza okubeera awo naye ng'olina obulwadde so genda weekebeze otegeere wa wooli otegeere ennamba yo gy'oliko so bino ebyokugamba nti ate ezo ndwadde z'abakatikkiro abo bamulya bisiike abo badokita be baba nazo naawe ojja beereyo mu kazigoko naye ng'olina obulwadde buno so genda otegeere wa wooyimiridde ekirwadde kijja kukuba oyabika omutima okitegeera so bwe tutyo bwe tubadde tweyanza nnyo tweyanzeege katubawe ebibadde nga balonkinga ekibiina kino mu birabe. These hospitals
regional capacity. It is you to carry it to the higher level. Now, the question is there is the Uganda Heart Foundation, Uganda Heart Association. What the hell are we setting up a healthy heart association? There is justification for this. The Uganda Heart Foundation is doing a great job with limitation, with all limits in provisions, finances, but mainly centered within the hospital activities, as it should be, to help those who have been struck by the calamities of heart disease. Twagala Buganda ne Uganda zikulaakulane. Abantu baffe basule bulungi, balye emmere ennungi ebamala, babe n'amazzi amayonjo nga nago gabamala, bajjanjabibwe nga balwadde, abaana bagende mu masomero, abavubuka babe n'emirimu. Ensi yaffe bwetyo bwe twagala efaanane. Naye ebyo tetuyinza kubituukako okuggyako abantu nga balamu. Mu Bwakabaka bwa Buganda ebyobulamu bisoosowazibwa wansi wa Ssamasonga ey'okuna ey'okukola obutaweera. Tetuyinza kukyusa mbeera z'abantu, era tetuyinza kwogera kuza Buganda ku ntikko ng'abantu bonna balwadde. Twagala eggwanga erimu abantu abalamu nga balamu bulungi, eggwanga nga litambula lidda mu maaso. Awo nno ebyobulamu bya nkizo. Mu bitundu by'omubiri ndowooza omutima gwe gusinga okuba neereddira mutima munansonyi. Naye ndowooza omutima gwe gusinga obukulu. Dr. Dabela atubuulidde buli kitundu kirina omugaso gwakyo, nze ndowooza nti omutima gwe gusinga. Kubanga bwe kubeera omulwadde ebitundu ebirala byonna tebifuna, kubanga yebbomba epika omusaayi okutuuka buli wanda, ate mumanyi omusaayi ogutali buli kimu kifuna obuzibu. Kale omutima wegulu ati tusobola kubeera bulungi naye ebitundu ebirala tebikola bulungi. N'olwekyo nyaniriza ekibiina kino ekya Healthy Heart Foundation kyetugenda okutongoza leero. Tulina okukuuma emitima gyaffe nga miramu, tugenderere ebintu ebyo ebituwoomera, ennyama, amasavu. Nina mukwano gwange ateeka okulya essavu olwali ennyama, alisaba ne bwagenda okutema ku mudaala bayagala ennyama ey'essavu era batalimuwera mu nnyama, olaba ng'anyiiza butto, sukaali, omunnyo. Nayina mukulu wange nga bw'aba ava ewaka agenda awantu mu kkooti ateekawo akacupa k'omunnyo, bw'atuuka ne bamuwa emmere oba eyo ku lumbe asooka okumamiriramu omunnyo nga tannalyako kubanga yagamba yetalabangako omunnyo gumumala. God bless his soul. Omunnyo tukendeeza obungi bw'emmere gye tulya, naddala ffe abali yaddeyaddeko tulya emmere nnyingi kubanga tujja esobola ogyewulira. Ate emmere byewooma, ettooke liba lyaboobedde bannange, oba omupunga, mumanyi lwaki omupunga eguddu bagufumbira mu bokisi nalekamu akatundu gwomo kamala oyinza okulya ebokisi nogiteeka wali. Naye tubikendeeze mu bugenderevu kubanga omubiri tegwetaaga mmere eyitiridde. Tulye nnyo enva endiirwa omuli omuddo ogwa kiragala ate nga situgufumbye kiyitiridde. Omukungu Roland Michael Ssebugufu nga tebabifumbye kiyitiridde ebivaavava. Tukendeeze omwenge. Obwakabaka busobola omwenge bayita engule. Engule ewooma akawungeezi. Olunaku obuzibu nga lubadde luzito kati nga lwaleero nja kutugira ku kacupa kangule naye nja kunywa kamu. Ndowooza Professor Dabera kusitalina obuzibu kamu neebake omwenge segereeti. Abamuzi bachenye segereeti naye gyebali ne badde entambula nne omusajja akoleza segereeti badde okulaba omuntu anywa segereeti naye batemanyo segereeti.
Je bali abantu bamunywanga bekwese kuba kati kyangeri kunywa segereti. Otwaberere makerere ko kunywa segereti kyamutawana ogera ne mu box no salako no koleza segereti. Omwala nayo bakutegera nti wa kitalo. Kati bigenda bichumba. Tukole bwiyo okutambula okubuga n'ebirala. Awo nno enteekateeka eyo eyaddiziddwa nnyo kubanga asiika obulamu tassa mukono baganda bagamba era bano abatutandikidde ekibiina kino batufaako batulowoozaako naffe tusanyusa okuba nti balina ekirowoozo kino. Yesterday was the World Heart Day, so this initiative comes at the right time. The Health Heart Foundation will register positive results. Like the professor said, if you remain committed to its objectives, needless to say, you have to work very hard for you to live, to have any impact. You have to work very hard. You've got to work your skin off. I am available to render any support that you deem necessary to ensure that the Health Heart Foundation promotes the health of our hearts and generally the health of our bodies in order for us to initiate and witness the social and economic transformation we desire in our country, Uganda. One of the members of the board, Professor Frederick Makumbi, is my brother-in-law. But I have no role in his appointment as a member of the board, just in case you think we are practicing nepotism. But he's a very capable professor of, I think, health science. He's got a PhD in statistics. Oh, he's not the statistician who loves meat. He's not the one. I was talking about somebody else. I have the honor to pronounce the Health Heart Foundation launched. Você